ndi tiimu Zuula oba ndi tiimu Hajji. Waliwo omuwala yavaayo n'agamba nti taata w'omwana yamukwata. Abantu ne baduma ne baddukirawo ne basala emisango ne boogera kino ne boogera kiri. Ng'omukyala yenna awuliriza ensonga y'okukwatibwa kw'omwana, abasooka okukwatibwako be bakyala kubanga be bamaama. Bwe tujjukira nga lockdown atandika, waliwo omuwala yavaayo n'agamba nti maama we amutunda abasajja bafune ekyokulya. Waliwo neiba gy'abadde amutunda. Abantu abasooka okuyimuka ali Shiba ne bayita omuwala ebitongole by'abakazi ne bivaayo international scene, abantu bonna ne bagamba bannange twali tukyali ne bazonto. Kati olw'okuba nti yali mukyala ng'ate ekikoleddwa kya mukyala, nalina saagenda kukola video mangu ago kubaba nga bandindabye ng'awagira ekikola maama kyabadde akola. Nali nnyuma yako ne mukwano gwange bayize ne tunyiigagana ne tuvaawo nga tetwogera na kwogera nga mmuga nti omwala oyo alinza okuba alimba. Byagenda okufundikira nga maama w'omwana agamba nti omwana yafuna olubuto ku ssomero, bwe namubuuza taata w'olubuto n'adduka ewaka n'akomawo nga mpaayiriza. Omukazi n'agamba abaana abo kitaabwe yabandekera nze mbakuzizza. Bannayuganda mulekerawo okubama n'ebigambo. Social media ne kye bayita citizen journalism. Citizen journalism be bannansi bennyini okwekolera obwannamawulire nti oli asanze accident n'alipotinga. Si kibi. Naye obuzibu obulimu ekyo nti ebyobulimba bingi, omuntu afuna ekifaananyi ky'e Kenya n'ateekako n'agamba poliisi ya Uganda etta abantu. Omuntu afuna ekifaananyi mu ggwanga lya Zimbabwe n'akireeta mu Uganda n'agamba nti Museveni akoze bw'ati. Ne biyingiramu ebyobufuzi ne bitwawulayawula. Ne biyingira mu bizinesi z'abantu okufa. Abantu nga bagasegasa ebifaananyi n'obujulizi obw'obulimba. Njagala tukkirize omwaka ogwo gwali mwaka gwa 2020 Shiba kyamulya kubanga yasinga okipushinga. Nankubadde omwana yavaayo era tuvumirira ebikola by'okukwata abaana ab'obuwala oba okutulugunya omuntu oba okkaka omuntu yenna omukwano oba ebikola byonna eby'ensonyi. Naye ba YouTubers mwegendereze okumalanga googera ebigambo bye mutayinaako bujulizi. Kati singa binaazuuka nga bya bulimba, Ruth Kalibala kijja kuba kikulidde. Tolireeta story endala abantu bagikiririzaamu. Olwaleero weekend emipiira gyatandise zempagira AC Milan y'omuyitale gweyinza okuba owagira yawana ezawano Uganda Premier League, waliwo abawagira ezebweru UPL, waliwo abali mu segunda, waliwo abali mu Serie B, waliwo abagenda mu Freddy Rich wano, waliwo abagenda mu La Liga n'omupiira n'emizannyo gyonna. Nkuzigira bannaffe aba Bwin Bet baguddewo n'ettabe eddala eyo mu Northern Uganda, bali buli wamu. Genda ku simu yo, genda ku kibanja kyabwe www.bwinuganda ogenda obetinge ku mizannyo gyonna mu nsi. Virtual games, emipiira, emizannyo gyonna kyangu kukolera ku simu yo, okudownloadinga, okuteekayo, okujjako ssente, okuwithdrawinga, kyonna ky'osobola okukola. Baganda bange mbazigirira Bwin Bet. Wonna wooli tekuli musolo, tebitawaanya, tebiriko nti ate omusajja namukubye ne bannyima ssente za Bwin Bet ezza okubanunula mwenna babetinga ku betting companies ezibabba n'ezibakaluubiriza n'omusolo okusala ku nsimbi zammwe. Genda omusajja omusibe omulyebule nnyabula bakuwerewo akasente. Bwin genda ku kibanja kyabwe, genda ku TikTok, genda ku Facebook, genda ku Twitter, genda ku website yaabwe, sangako audience ava ziringa nga bwolaba Kaserini kusaasira audience zaabwe we ziri. Ekyokubiri nga nvudde ku Bwin Bet. SB fe kyamusuula kulegasa gye yali azimbye yonna, kuleeta musajja muzibe w'amaaso n'awaayiriza gavumenti, ne bavuma gavumenti. Buli muntu yavuma gavumenti ku lw'omusajja oyo. Bagenda okkizuula mu kusooka amasajja nga yali alimba. Omusajja ataddemu abantu abalala bamukutte bamutadde ku poliisi. Bagenda okkizuula badde akabasanya bwana obutombu kubanga tegunnamusinga, sinza kyogera nti gwamusinga. Bagenda okkizuula mbu abadde awo akukusa obwana, abadde abutambuza mu kusabiriza ssente kumba alimba. Sitoole ez'enjawulo ezizze zirabika wano ez'obulimba naye nga YouTuber atudde. Kati olaba bino ebyona omwana Nikolo. Era kyova olaba njagala okulabula gundi oyo ani oyo ku Lusuumu. Mwewala okuyamba abanaku bw'oba oyamba terms and conditions apply.
omwana agenda kuyimira ku TikTok enkyakutemerera ekigambo, ba YouTube bakitambuze, ba TikTok bakitambuze, walayi nga kya bulimba. Gwe kikulye n'erinnya lyo life, kubanga video y'obulimba etambula nnyo okusinga ennyonnyola amazima. Nankubadde Hajji bagenda bayinza kubanga bamuwaayiriza, naye erinnya lye lyafudde nnyo n'okuteekako ekyo ekigambo ekinene, naye ate oyo akyazizza Hajji yasinga okubeera omubi, kubanga yaba aleese oli n'awaayiriza munne. Ba TikTok ne ba YouTube nammwe mwenna abali mukundaba, ebintu ebisinga bye mulaba bya bulimba, ebintu ebisinga bye mulaba bya bufere tebiriiyo. Naye abantu, omuntu abeeraawo n'abika mama wa gundi, omuntu n'atuulaawo n'akulyetinga ekiboozi, n'ajja n'alimbalimba TikTok, ne bakola video n'etambula, ne boonoonya erinnya lya kampuni oba n'ery'omuntu. Lutunku Construction International Company Limited, gwe naali ebweru w'eggwanga ne wano ng'oyagala okuzimbira ennyumba y'eggwembwangu 0755136934 bakubireko ennyumba yo gizimbe, nyumba eggwe bulungi, nyumba etegerekeke nga tebakubbye seminti. Nze ngenze.